olwensonga nti otutumya muganda waffe Segirinya just bamusabye empapula awo wenyini empapula zetugenda bamugamba leeta empapula yakutte bipande gadda ku street kakati olwo yeebeereddemu ekyamututte ku street yabadde agamba abanja bukulembezi buwanguzi bwa tesigale kukufumisa because bamugambe bring your paper as simple as that leeta empapula zo tebamugambe nti genda ku street lwaki abatakyagenda lwaki abadde yasirika omusajja agamba nti weebeereremu naga nti emmotoka ejjidde ku lyato era to ne bagamba nti lyali yabaki lyali ly'Amerika nga batestinga bintu byabwe era gwe n'osigala ng'okyalya mufumintirize reason you know you understand endowooza nakuga nti endowooza nsonga yankiza nnyo mugendo lw'okuwangula oba okulemererwa lowooza kituufu eryato webanga lyali Amerika baze kutraininga bajasi bawe kulaba nti balubbira basobola okubbira nerivayo nerigenda wa ate omusajja agambye nti emmotoka yajjira ku mmeeri era gwe nosigala ng'okyali mu buddu bw'endowooza naye bino ebyokuba nti ababaka ba paalamenti bayitamu buli obudde ate okuba nti tebalina mpapula tekireka si musango gw'akakiiko k'ebyokulonda akabakkiriza kuba oba ogenda okwewandiisa oteeka okutwalayo empapula be omala obbitwalayo akakiiko k'ebyokulonda kaba kalina obbiweereza UNEB entinda nabo ne baverifying nti ddala kituufu ono tumulina olwo bo ne bakuwa nomination okusinziira okulonda kuno mulundi gwe kubaddewo tubadde n'okusomesa nti tubadde ne covid okulonda kampeni zennyini zibadde nnyimpi nnyo you know tubadde ne covid-19 ng'ebifo n'ebimu tebinaddamu kukola tebinaba kulambulwa bulungi n'okwetaya nga tekuliiwo era nyongera otegeeza bannayuganda nti covid-19 mwali ate mungi ate aluma eratta gwalowooza nti yaggwamu muganda wange yambala masiki muganda wange naaba muganda wange wekuume ng'oli mulamu ensi enyuma bantu ate buli muntu wamwenda ate buli muntu alina kyagattako temulowooza nti covid yaggwamu covid mwali ate mungi wabula weekuumye otya akantu katono nnyo masiki ngeno yambala masiki tambula ng'oyambadde masiki so okuzzaako wali mabega nti ebintu ebyo kyombuuziza nti ekiseera kye kino kinajjukira nti kano akaluke kabaddemu okusomoozebwa tubadde ne covid-19 kampeyini zabadde nnyimpi ebitongole ebimu nga tebinnaggulawo so tolinawo osobola kunyumiza kitebe kya byakulonda oba nti tebyasobola kugenda kusengejja biteekeddwa okuba nti oli waba agenda kwesimbawo asooka kutwala mpapula ze za buyigirize n'atwala n'ebbaluwa ye n'agitwala ku electoral commission okusinza time gye twayina ate nga n'abagezigezi tulina bangi omanyi Uganda ejjudde abantu abagezi bangi muzeeyo okuva leyagema abavubuka oba abantu twafuna problem nti abaana babakuba empisa z'abagezi abaana bagezi nnyo ate abantu bagagga nnyo balina ssente nnyingi so kitegeeza kinti tufunye okusomozebwa kungi mu bintu byonna bye tuze tutambuliramu naye kinajjukirwa nti nze nsuubira nti tubadde n'okusomozebwa twafuna okusomozebwa olw'obudde bwali butono ebitongole ebimu nga tebinnaggulawo nabyo byali bitono kijjukirwa bulungi nti nno n'abaana abadde banaba kudda amasomero ebintu byayo nebwe ebyo bino so sijja byogerako nnyo kuba sibimanyi naye nga nze njijjukira bulungi nti bibadde bikyanyumira okuddawo you know abantu bebewandiisiza fokasingako kukyesibako lwaki aba NUP bakabi bali mu kuyiikira ndaba aba NUP bakabi bali mu kujja lwakuba abantu bwe bakirowooza abantu bangi nnyo wali ababaka aba NRM babawabidde wali aba DP wali aba FDC lwakuba nti NUP yesinze emiwulenge olw'enneeyisa yaabwe n'ebikolobero byabwe jjo miwulenge tukize tugaane abo bantu balina obuvunaanyizibwa abasasula omusolo abantu be beesiga anti bwe tutayogere mazima nakuga nti bayibuli egamba mazima gali bafuula ab'eddembe naye tegamba kuvuma twesigama ku mazima omuwulenge si kuvuma omuwulenge si kigambo kya kuvuma omuntu awabeerawo bintu bino byawukana waliwo omuntu agamba nti obanka okunyonyola entya waliwo omuntu asobola okugamba nti ndi mugezi nnyo lwakuba ndi mwavu naye ndi mugezi ddala gwe oba olaba nti omugezi asobola okutambula n'obwavu oba amagezi tegasobodde kugaggawaza oli mugezi waawa kitegeeza oli musiru bwena kugamba nti oli musiru ojja kunyiiga bunyiiza ate toyagala nkikugambe ate kati gwoŋŋambe nti ndi mugezi nnyo lwakuba ndi mwavu tivi eyo mbuga yandigikoze bwati nebeera bweti ne bweti omanya nti oyo alina akatuli ku mutwe ayetagako kakati ate wenna akyogerako ng'ogamba nti nvumi kakati bwe nkugamba nti nno nuupu ate kijja kujjukirwa nti nuupu abantu abawawaabira kino kyekikulaga nze nakyagadde nnyo kijje bannansi bategeere tuze tubagamba nti ebyobufuzi kabiina k'abagezigezi
abantu mufokasinge ku business zamwe mukole n'okulonda kwagba mudde ku business zamwe mukole baganye kinajjukirwa nti omubaka waaba ayagala okukiikirira abantu nga NUP lwaki ate NUP yamulwanyisa era yakiyamwawabira kitegeeza nti teri mubaka aliyodde kukolerera teri mubaka agenda kukuweereza wabula bo bagenda kulya ssente zaabwe era babasindika kweyagala era saagala muboogereko ndaba abantu abavuma katolu bwamabu nemumwogerako mwamusindika kulya lwa nsonga ki singa mbadde mwagala ekibiina era nga mulwana mwandibadde owa NUP adibadde bawabira wa NUP kinajjukirwa nti Sseginya mwawabira kidandala balozi asomukasa bonna balina bizibu byebimu katoyo byebimu katoyo bonna bali mu mpapa z'abakazi katoyo yasomerawa Mr. Fako yasomerawa geno mubuuzi yasomerawa omuntu yasoma capacity yebeera erabika abeera credible mu bantu abeera byakola byebeera birabika you know kakati gwe njagala omumpeeke byokulabirako bisatu ebiraga nti yasoma naye tulonde basoma tulonde basobola tukolera mulimu okuba nti twandironza basobola tukolera nga beeyisanga ababaka Sseginya yava mu bwobubaka nadda mu bwaddiikuula okuva Sseginya yayogera ekigambo nti emmotoka erimu ekisaawe ky'omupiira awo ennakoma okutegeera nejjusa n'abamulonda era abamulonda bejjusa nakugamba nti essaawa ya leero ne tudda ku ballot paper newozaako Mr. Windi n'omuza ku ballot paper aga Katonda ali muguna asobola okuteerera Ronda Museveni asobola okwetukako ye kennyini kafaananyi ke bwe kati nga kali kambuleera n'agamba naye kituufu akola bw'ati nakkira n'agamba ndi wa niyesanga ng'aliko ambuleera naga kituufu naye nsaanidde ddala nsaanidde okubeera pulezidenti ogenda okulaba ng'akkirira ng'anoonya omusajja ow'enkofiira ye kennyini ng'ateekinga omusajja ow'enkofiira twakuba abantu mutya amazima omuntu yennyini kati essaaza ntudda ku ballot paper tebasobodde nabo kweronda kabeere bakazi bane famire zaabwe tezibalonda naye kuva dda nadda tugezaako ku kennyini wali wano n'okyogerako n'ogamba nti oluzungu si gwe mulamwa anti nkugambye nti ombuzizza titulonda luzungu kubanga kakati nkyala fulfiga bangi baprofesa abakusinga ebitabo badokita baani si be bawabuzi ba president naye president Museveni oba oliawo yatunulira busobozi bo teyatunulira bitabo byo kati lwaki ne ku mulundi guno bino ebyokusoma tetubivaako netunulira busobozi naye obaali bampa appointment letter tebatunulira bya profesa njagala nkubuulire bantuma gye nasomera primary gye nasomera secondary nga lutimba kyetaaga ne gye natuulira baali babyagala bwe nabireeta kuba nalina kubeera senior presidential advisor nga ebintu byange tebigwa mu basenior wabula ne banteekako nga ndi advisor wa president ali ku full time era eyange eriko full time kati bwe njogera kati abimanyi ye abitegeera naye nga bandi njagadde wali ku basenior you understand naye bwe bantuma empapula zino omanya akakiiko katuula konna aka State House ne katuulako eno ne katuula okulaba nti ddala wanajaawo buyigirize bujjaawo buyitawo you know ne balaba nti nja kujja sigenda kujja ku kya senior nja kujja ku kya president advisor naye ekiriko full time ababaka ba parliament bangi abasoma betulonze ne bagenda mu parliament nga tebalina kye bakoze anti kati tetuganye ababaka bangi betulonze ne bagenda mu parliament nga tebalina kye bakoze ate nga basoma naye era njagala okutegeeza muganda wange nakugambako mulundi gumu nti ekibe kikambwe nnyo era kifaanana embwa osanga kirungi n'okugisinga naye tosobola kukireka waka kukuuma waka kijja kuliira abaana ojja kusanga kiridde abaana kirungi kini yakisinga n'embwa okunyirira naye tosobola kukirunda waka kakati gwe oŋŋamba nti parliament wadde wali abataasoma kinajjukira nti parliament mulimu ababaka abamalamu ebbanga ng'okuva lwazze tuddamu okwonda nga tatesezadde ekigambo n'ekimu naye tetogenda kutwalayo nsanafu kusasaliriza muli si buli muwulenge nti wadde waliyo bali abasoma teboogera ne bakaliyo mani tubateekemu baddiikula mani tubatwale no parliament njagala nkubuuze muganda wange njagala oteebereze parliament eno bwegenda okubeera njagala gwe otandika okufumintiriza gwe kyengana nti bw'otandika okufumintiriza ne tudda ku ballot paper abantu bangi abatasobola kuddamu kuyita mu kasengejja kuba otandika okwebuuza essaawa eno ddala n'ogamba abantu bangi abeebuuza naye nalonda gundi ye weeve yaliwo eyajja
yali weevu kiri ekyokuba nti ababaka tuddeyo tutulire ku nsonga eri ababaka ba NUP musango gwa kakiiko ka byakulonda oba ngeri NUP gye yasunsulamu ababaka baayo banange nakutegeeza nti abantu be bawawaabidde si ba NUP bokka ne NRM ng'ekibiina waliwo abantu be bawawaabidde babawaabidde nawuddeko gundi bamuwawaabidde ani eyajjayo Kiwanda yaani nseegumire bamuwawaabidde si wa NRM wa NRM kati gongamba nti NUP bagiwawaabidde teweesigame ku kufumiitiriza teweesigame ku mazima teweesigame ku ndowooza bawawaabidde bantu batalina mpapula ez'okutuukirira kyeki kyegambye nti akakiiko k'ebyokulonda twali mu lockdown ebya UNEB yali mu lockdown ensonga ezimu zaali tezinnatereera kunoonyereza nnyo kulaba nti ono azze kituufu ayitawo batayitawo empapula ziba ziriwe ziti so saaga tukozese mukisa gugamba saaga tukozese ensobi egamba nti bawawaabidde ab'NUP bawawaabidde abantu abatali ki Claude Bokwera mu parliament ate abantu abawawaabidde bannaabwe baali beesimbe nabo kati nga unoga nti Kidanda yawawaabidde Seggirinya era balooya bakidandala bawoza ogwa Seggirinya ate kintu kiri kyangu nnyo omubaka gwenagamba nti tewasoma leeta empapula full stop leeta empapula ababaka abasinga bawawaabidde bonna basetolinze bakakama bali nabalooya baabwe badisikasinga kola amansonga bazinakolebwa ono ali ku street yebamba ali mukulinyanya munyanyaza abantu ali ku street agweddalo newunya n'abantu abamulonda era babanga Seggirinya yafuna obululu obwo manya tutulina ekizibu nno mu ggwanga Kawempe erimu problem Kawempe erina something wrong nga tugenda mukuwumula mu akantu ketwagala okuba nti omuntu wa bulijjo waba agenda kulonda mubaka wa palamenti tukitwale nti singa omusango guvaayo nga bano abayitamu abamu aba NRM abayitamu aba DP abayitamu aba FDC abayitamu ng'empapula zaabwe tezikwatagana bamala ne bagibwayo mu palamenti kiba kitegeeza omuntu wa bulijjo mu kwogera okwangu aba atomedde aba yatomera omuntu wa bulijjo waba agenda okulonda omubaka wa palamenti asaanye okumusaba ebipapula bye eby'obuyigirize oba asaanye okunoonyereza ku buyigirize bw'oyo aleme kuba nti tuba n'ensonga zino kuba abantu ba bulijjo be basindika ababaka mu palamenti kitegeeza bye babalonda omuntu wa bulijjo kijja muziwalira okubuuza omubaka empapula ze naye kijja kusinziira kubanga abantu ba bulijjo balimbiddwa naddala omuntu gw'oyita wa wansi abantu beesibye ku muntu wa wansi ne balimba omuntu wa wansi ne babba Pulezidenti Museveni w'ekigambo omuntu wa wansi tewali muntu wa wansi na muntu wa waggulu wa nsonga ki weweesigama ku kufumiitirizaako ne kumune mu ndowooza ffena twazaalibwa omulundi gumu njagala okutegeeza nti teriyo muntu mugagga mu nsi gwe bazaala ng'ono yaze ne ssente mu ngalo teriyo muntu gwe bazaala nti ono pulezidenti muzadde nga pulezidenti wabula weweesigama ku kufumiitirizwako bweweesigama ku ndowooza n'ofunamu naako obuntu weezuula ne weeteeka woojja naye tugaanyi kwezuula nakweteeka we tujja bye bino byosanga nga omubaka agamba nti ngenda bazimbira amalwaliro ngenda bazimbira enguudo omubaka wa palamenti obuvunaanyizibwa bwe kiki si kuzimba malwaliro si kuzimba nguudo obuvunaanyizibwa bwe kiki sooka omanye tebafumiitiriza tebamaana kusoma mateeka tebaatega kiki bagenda kukola tebasoma ssemateeka akukkiriza kwesimbawo wabula bajja gafula kubanga kintu mwakifuula njagala okutegeeza bannayuganda manyi tulina obuzibu sitaani talokoka ate sitaani yali muyimbi yes sitaani talokoka ate sitaani yali muyimbi nga muyimbi nnyo ng'ayimba ng'ennyonza kati abantu baayingira omuyaga gwa sitaani baayingira weevu ya sitaani jukira sitaani talokoka weevu ya sitaani yagenda n'etwala abantu ne babuukira ekintu kye bataamanya kyeki kye nnakugambye nti mwabuukira ekigali ky'embalaasi kye mutamanyi kigenda komawa nti kiggwerako wa wabula mwavuga ekkubo nga temanyi tiriiko olutindo lwe batasala kati muli ku lutindo mwekutte ku bigoogwa naye mulengereta mugenda ggwayo so nga temukyalina chance esobola okudda ne mudda emabega ne muddayo ne mutuula ku boodi Seggirinya baba bamusaba empapula full stop Seggirinya tewasoma go back to school ngenda kugulira uniform kugulira ebbaga kugulira ekikesi kino ekyekibaati kugulira sopena kugwe neno gundi bagiyita ey'emmere calculator gondi bagi container Seggirinya go back to school because ebintu byeweekola tewasoma please go back to school yagamba yasoma bw'aba yasoma aleeta empapula full stop tekikwetagisa genda ku street kwekalakasa kwonoonera abantu mirembe gyabwe tekikwetagisa genda ku street kusibisa baana b'abantu bamukuteyeka
muleke kukwata busente kutwakamu bavubuka ndowooza za kwekalakasa n'ensi yammwe musoke mufumintirize seginya tewasoma that is enough is enough ebintu byeweekola tebikulaga nti oli mubaka w'abantu tebikulaga nti oli mubaka mulonde banno basiriseeko balina bamdoyers balina baki gw'oli mu kukola kaliyoki otanatera kweteekamu kibuto kizimbe kibwe kiti onatera kweteekamu bbango mu mugongo bwavulula ejjovu olya buno obuntu n'ogira amalusu n'ogaa nti bankubye ng'ogayiza buno bukiwingi gamu n'oleta ebyovu tibankubye ebintu ebyo si omubaka bw'alina okubeera omubaka kintu parliament muleke kwata parliament ya ggwanga gifuula niigiina owulira lwakuba bannayuganda muti amazima ffe tujja sigala nga tugogera nga tubagambako mwesigame ku ndowooza amwe n'okufumitiza kwammwe seginya akyalina chance bw'oba obadde ovuga nga wabuukira embala ekigali ky'embalasi nga tomanyi ekikoma oba muli ku lutindo go back oddemu otule wansi okyalina chance emyaka 5 oba 7 gye bagenda oleeta okubeerako osome gw'oli mulungi olinga kakupa tokula tolaga myaka teweeyanjuuza ojja kubeerawo era ojja kusoma myaka 5 oba 7 next time okomewo ng'olina empapula as simple as that buli atasoma buli alina ebipapula ebitakwatagana bw'ate nasomera wano ate bonna balaba nti bakulumbala bali si bagimu nti nno bajja balaga emibiri nti bajja kubalaga nti bakulu bajja kuddayo basome baddeyo basome ekintu kitono nnyo okusinga okuddaawo okutabangula eggwanga okutabangula emirembe gy'abantu abantu gye balimu okumalako abantu emirembe abantu bali ku bizinesi eyo kati basatulinza abantu bali mukuzza abaana ku masomero abaana ba senior 6 bagenda kukola senior 4 bagenda kukola P7 bagenda kukola abantu banoonya ssente bakulanga abaana batula ebibuuzo gw'oli mu nnyanya zaabwe ozirinnyamu oli ku street ku omukazi atambuza ennyaanya omutomedde atambuza emmere omugwidde abatambuza amazzi obaguddemu ebyo nsi si byeyagala Museveni waba ateekawo emirembe mwe tugikozesa ogigaggawaliramu so tugikozesa kugyonoona ate buno buvunaanyizibwa bwaffe era buvunaanyizibwa bwaba nakawempe kulaba nti omuntu gwagenda tekayo tulowooza nti epalamenti y'eggwanga tulowooza nti banaagigendamu ne baleekaana nti bajja okuyisa kye mwagala mwabira Bobi Wine balwaniramu mwafunamu ki Kyaddondo yafunamu ki njagala ombula ebbanga Bobi Wine yamaze mu palamenti Kyaddondo kyefunye kimbulire kababeere abayimbi essaawa zo singa tebamu bajja nosale kulwanira ggulu kukaabirayo kubanga bali mu palamenti yagenda nga ayise ku mukono gwa buyimbi kijambo kyali ateeseza kikwata ku music industry kimbulire twalina ne Judith babiri muyimbi era linnya likola mu bayimbi kyekyamulonza mbuulira ekigambo kya ateeseza nga kikwatagana ne music industry katolu wama abaddeyo mbuulira ekigambo kyayogedde ku music industry bona mwabamanyira mu industry kyenkugamba nti Stan yali muyimbi mwe mwayingira ekibukutu ky'omukya Sitaani ate Sitaani talo